News comprises of various activities that are current and are of human interest. Anything that enough people want to hear is news. We should not allow the diversion of any of our people. The best news is that which interests the reader more, provided it does not violate the canons of the good taste and the law of libel. News is like a hot cake coming straight from oven. I'm confident because indeed it's not me on trial, it is the court itself on trial. News is anything out of the ordinary. Poliisi eriko abafere beegombyemu obwala olw'okufera abantu obukadde bw'ensimbi obuwerera ddala 50. Lukusa Moses ne munne Mwesigwa Apollo be bakwatiddwa poliisi ya Mega oluvannyuma lw'okujja ssente ku bantu mu lukujjukujju. Kigambibwa nti Lukusa yafera abantu abasoba mu 3 nga bano beegattira mu kibiina kya Namungoona Kyuse Mbeera CBS Pewosa obukadde 35 nga wabadyekadyeka nga bwe yali ow'okuzitereka bafunemu amagoba. Bafera batusanze ku poliisi batunnyonnyodde engeri gye baferebwamu bwe batyo ne beekubira omulanga eri abasobola okubayamba okuddizibwa ssente zaabwe. Twali tulina ssente zaffe zetukozesa nga looni nga tuwola abantu tuziwa Moses twazimuwa okuba nga zigabira abantu n'azibba n'adduka n'agenda. Twamukubirako ku masimu twabaako era n'olumu baamusanga naye yeeyama okusasula ssente ezo kasita yava mu mikono gy'abo abaali bamukutte n'abula. Ate ye munne Mwesigwa naye yafera kampuni ya Different Language Services obukadde 15 okuva mu bantu ng'abalimba nga bwe yali omukozi mu kampuni eno ng'abasuubizza okubafunira emirimu mu kampuni eyo. Betusomesa batubuulira ne bagamba waliwo omusajja abeera atuteekaawo omukubo ng'ayagala kututwala agenda tusomesa naye naffe ne tulaba nti kintu kibi tekusala amagezi tulyoke tumukwate. Ku lwa MRU TV Lukusa Sumaya yakusakidde eggulire lino.